emyezi ng'ebiri gye tukubye amabega ekitongole ky'amasannyalaze ki UMEME kizze kikola ebikwekweto ku babadde bakozesa amasannyalaze mu bukyamu era nga bangi baakwatibwa n'okubaweesa engasi. Embeera y'obubbi bw'amasannyalaze okusinga ebadde eva ku bantu okulowooza nti okugafuna nga bayise emitendera emituufu gaba ga buseere. UMEME olulabye kino n'etandika okuyunga abantu mu masannyalaze mu nkola gy'oyinza okuyita ey'ekikungo ng'omuntu kimwetaagisa omuntu okusasula emitwalo 29 mu 100 zokka. Twagala abantu bano bave ku masannyalaze gano ag'obubbi kubanga ga bulabe eri abantu. Abatuuze batugambye wano mu Kiganda abaana abasukka 5 bakafa lwa masannyalaze gano amakyamu. Batandikidde mu Kiganda zooni e Kawempe era nga abatuuze abasoba mu 5 be basoose okuganyulwa mu nteekateeka eno ey'okuyungibwa mu kikungo. Oba ababbi b'amasannyalaze ekitukomyezza okukolagana na kitundu twakomawo ne tulaba abantu b'ekitundu ne tubasaba basabe amasannyalaze mu butongole era ne bakikola nga tuyita munnantebe waabwe mukyala Kavuma Namubirwa era naye waali wano twakolaganye naye ne tunakunga abantu b'ekitundu ne bajja naffe tuzze ne ba engineer baffe ne ba technician abagenda okubanga basibayo meters mu bifo eby'enjawulo mu Kiganda. Victoria Namubirwa omukungu okuva mu UMEME agamba nti babadde bafiirwa ebitundu ebisoba mu 8 ku buli 100 ng'amasannyalaze gano gabbibwa bubbibwa. Baba bagakola bulungi osasula emitwalo 2 gyokka. Bakasitoma baffe oluusi balimbibwa abantu ab'enjawulo bakamyufu sasula emitwalo 3 sasula 5. Gavumenti sente ezisinga azisasula kasitoma osasula emitwalo 2 gyokka. Saveya bw'amala okukebera nti wayalinze birungi oddayo n'osasula nusu 9 mu 100. Twogeddeko n'abamu ku batuuze ne basanyukira enteekateeka eno. Mbadde bagasa mu ttaka era mubadde mukulu wange nga nze woofiisi yange kinsanyusizza nnyo olw'okubanga mwaba abadde kubamu babadde bagamba nti abadde bagaba twabateekamu era omutima ogwo ntibagamba mugezeeko gyokola nga muva mu mbeera eyo ne bakwata dabo ne bakola ki ne bagezaako okuba nga bagenda kwekonekitinga. Nnyo kwegamba muli baana gyendi kye mutukoledde mu kitundu kino kwegamba baba Mariya yakikoze simanyi na kumanya. Bataata mwebale nnyo mwebalire ddala bannange mutuwonyeza naye ffenna tetwali mu sisitimu eyo naye bwe kyajja nga kiri bwe kitwe nga tetulina kyakukola tweyanzege banne Mukama abatukuumire. Chris Malimse Makula, BBS Refina, Gambuze.